Songeri wakadde kano mu ggwanga Uganda abayimbi agafaako bayimbi bannaffe okutandika ne wiiki ewedde enteekateeka zino abayimbi basobola okubate nga basuulawo ttawulo olw'ekitongole kya Uganda Music Association olw'enteekateeka kati akadde nga tewali mukulembeze w'abayimbi. Electoral Commission yetwalaganye enteekateeka eyawuma era kati abayimbi basabiddwa okubate nga bajja bafune applications basobola okubate nga bateekayo okusaba kwabwe abagala ebifo ebyenjawulo. Era akadde kano abayimbi abazze omukyala gwe bayita Fina Masanyalaze, Daddy Andre, omukyala gwe bayita Cinderella Sanyu n'omuyimbi gwe bayita King SAHA. Akakuliza akasooka olina okubate nga wakamala emyaka 10 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Ebirala ne biddako obukulembeze buba muggwe muntu. Kati yasookedde ddala omukulu gwe bayita King SAHA yavuddeyo n'ategeeza nti abawagizi bayimbi banne be basobodde okubate nga bamusabye ajje akulire abayimbi. Ekibuuzo kiri kimu, King SAHA n'asobola abayimbi? Kuba King SAHA alina okumanya buzibu ki obuluma abayimbi. Abayimbi ebibaluma bingi nnyo. Abayimbi ekigambo wuuma tebakitegeera. Wuuma abasinga oyinza omubuuza wuuma ekola ki? Uganda Music Association. Kati omukulu gwe bayita King SAHA byebimu ku bizibu byagenda okuba ate nga agambye nti asaba akalulu era abayimbi abaliyo mwenna King SAHA basaba akalulu. Atandise bw'ati: kino emyaka ejange omuntu yenna ng'oli mu kintu oba osobola okutekinga power kasita okkiriza okolagana obulungi ne banno. So bayimbi bannange mwenna mbasaba mumpe obwesigwa, sigenda batiririra ate ngenda kukolagana nammwe bulungi. Nina emmotoka, nina ennyumba gye siriddamu, nina ebintu bingi okitegedde. Naye nina n'obukulembeze mu nze. Abantu kye babuusa amaaso abamu abafunye chance ne bakolagana nange bamanyi. So nzize nange abantu mbayo ku kitono kye nnina mu bukulembeze. Ye mukulu gwe bayita King SAHA Manisuli. Omukulu ono waviriddeyo okuba ate nga ateekayo okusaba kwe. Omukulu gwe bayita Waikibenda ng'ayita ku mulugu gwa Facebook, ndabyeko ne ku Twitter wali ng'omukulu Waikibenda agamba kulwa president nga we yali former president wa association eno Wuma, agamba nti ebyamujja ku kifo kino olw'ensonga nti kyali si kirambulukufu bulungi. Waliwo abalina ebigendererwa byabwe, waliwo abaagala okufuna ssente okuva mu gavumenti era ng'ate n'abamu baali bakulu mu industry eno nga n'ebirowoozo byabwe byali si bya music obanga tebali nnyo active mu ndongo y'eggwanga Uganda. Awadde omukulu Waikibenda n'ategeeza nti byebimu ku byamujja ku ntebe eyo eyawuma okubeera president. Kati n'agamba nti ku lwa music eno kuba music okutambula obulungi agamba nti King SAHA mwesiga era ekisawe ky'endongo amanyidde emyaka ng'etaano ye nga Waikibenda agambye omusajja talina tabbu era asobola okuba ate nga alondebwa. Ndabyeko ne Wizo Manizo wano ku peji yabwe gyakozesa Radio and Wizo n'agamba tulina King SAHA yekka mu nsonga eyo. King SAHA wuno akyayongerako okuba ate nga agamba nti agenda kulya babebekulu oba banajjo oba tebajje. Agamba bw'ati: ngalaba mummwe, ngalaba mu bayimbi, ngalaba mu media, nzize ku nomination muli wana 2 nalidde dda teyakyaliko tuli mu campaign tewali president kati. Naye kati munaku mbale nga tumaze okulonda ngera ku ndamusuuti ya black nga nze kulayira bakolera ekijjulo makeke bwa president mukwano nazze kuba president nataje natandikidde. King SAHA yagaba president w'abayimbi. King SAHA agambye ku bizibu by'abayimbi ulira byagenda okutandikirako abayimbi abagenda okumulonda. Mu industry mulimu royalties, mulimu tunes, mulimu governance eziri mu ndawo mu UPRS. Waliwo ebintu bingi byetaaga okugatta ffe ng'abayimbi taking over nga ffe tubyefugira okitegedde. Ate ng'ebintu ebyo byonna we tutalisituka bajja tutwala bajja tufuga. So twagadde ntwale bayimbi bannange nga ate tukolaganira wamu nga tukolaganira birowoozo byaffe ffenna. Sigamba nti nze nkeera ku makya ne ngamba kyandibadde kiti oba bwe kiti. So nzize kwesimbawo kolagana na bannange kulaba nga ebirowoozo byabwe tubiteeka mu nkola. Olw'ensonga nti bannaffe abawuuma abantu bajja ne bagirowoozesa nti ya byabufuzi. Olw'ensonga abasinga bali bagamba nti oba eyina sayidi gye yeekubira abali bakulembera ensonga zino nga bw'owulidde Waikibenda yali president w'ekibiina kino agambye nti era abamu baali basuubira kufuna kasente okuvaako mu gavumenti. King SAHA ategeeza nti ne bebekulu bw'anaabazze ajja kukwatagana naye. Bampa akalulu balabe tugenda kweyagala tujja kulima kasita mpa akalulu tagenda kwesimba kuba president ate nzize already president aze kuwa Kanyanzi webale nnyo
kati awo filimu kenyume sikwepikira muntu nze zekolagana bayimbi bannange jaswa kuba nti nga omanyi embeera buli mbeera eba n'ekigibaddeko emabega naye nze nsuubira nti katulina kulwanira unity tukuba abantu omuziki ate nga tukolagana kisoboka mu ggwanga Uganda abayimbi okukwatagana bonna olw'ensonga nti ebyobufuzi byali byabaawulamu ate ono agenze eri bamugobye King Sabi ebimu byalina okuba ate ng'atandikirako kye bayita corporate promotion z'abayimbi ez'enjawulo video audio obuzibu promotion administration King SAHA bisobola agambye ye abisobola nze navubako nalimako nakolako bakondakita nze dute gyeyita gyenkola ki gyengenda era wempeeba obuvunanyizibwa wa umma mba nina okukwata ate obudde mu dividing eko n'obudde bwa office era abayimbi kyemulina okumanya mufunye omuyimbi alina obudde kubanga mmere yange nagirima nja kumalanga kulya akasala kange kyanca nzije ku office bayimbi bannange njagala tukolagane ffenna wamu kyekisinza okundeeta omuwulidde King SAHA agambye wanaaba wangudde abayimbi agenda bba wange emmere yabwerere kubanga alina faamu ye bayimbi bannange mbasaba mumpagire ku bwa president ngenda kubasavinga bulungi tugenda kunyumirwa era mumanyi nga omanye ebya vibe tugenda kuba mu good vibe ngenda ku making sure nti tugezako kwe unitinga bagafuna n'omukisa oguli ako byennima nga president waabwe ngenda kuba mbasavinga nipaka ku mmere kubanga oluusi omuntu asobola okuba nga tamanyi byokola ninga atalina capital bikola ne capacity so tugenda kwongera buli omu okuyiga munne tubadde nnyo mu undercover ye King SAHA oyo nga bwategeeza era abagaliza idi eno abagaliza kisibo ekirungi banafu abayisiramu mbagaliza ekisibo ekirungi nzize leero kubanga leero yebadde nsalesale nga sirinayo mukisa mulala gujja naye basamba nange mbagaliza ekisibo ekirungi era abasobola okuntuukako nga mbawaayo akaceera akanasibulukuka inshallah ye mukulu oyo ayagala ba president w'abayimbi ba kibiina kye bayita WUMA bagenda kulonda okwetoola eggwanga Uganda yonna kutegeeza beesimbyeyo kuliko fiina masanyalaze omuyimbi gwe bayita Daddy Andre Sindalera Sanyu ne King SAHA bakajjayo empapula mu nteekateeka eyo